Karama TV hojja mate tukulabala era tubulanganye naye tugenda kuddayo ku ebikolo n'eddagala na bintu ki Katonda bye yatuwa bitusobola okukozesa ng'eddagala, mmere ki gy'osobola okukozesa ng'eddagala, era nga njagala omuntu awulirizanga ebintu bino manya buli kintu kyonna Katonda kye yatonda ddagala. Buli kyolaba, buli kikolo ky'oyitako, buli kimuli ky'oyitako, buli kikola ky'oyitako ddagala. Kasita okkiriza mu ddagala eryo. Era puroguramu ng'eno mba njagala nnyo omuntu agiwuliriza ng'olina okukkiriza. Bw'oba owuliriza nga tolina kukkiriza nga tekikolera, buli wa ddembe okuyitawo n'olaba ebirala. Naye njagala omuntu yenna abawuliriza puroguramu zino bw'oba oyagala zikuyambengamu wuliriza. Ate ebintu bino babeera oba mbeera sibikaka muntu biwuliriza, wabula mba njagala abiwuliriza n'amanyi bijja mukolera, kuba bangi bakomyewo ne batwebaza. Era twebaza bakadaama abavaayo nabo ne bamutuufu ne bawa obujulizi ne basiima. Bakadaama abavaayo ne batusiima mu ddala siini bwabakolera ebizibu byaba balina. Twogera ne bakadaama abavaayo ne boogera ku munnyo okwabakolera katungulu kimu. Naffe mubeera mutuzaamu amaanyi. Twagala bakkiriza, twagala owulirize ng'oyagala, atayagala osobola okuyitawo n'olaba ebirala. Bakadaama TV ebintu bingi ebiriko, osobola okulaba ebirala. Njagala bantu bamanyi nti buli kitonde Katonda kye yatonda osobola okikozesa n'oggyawo embeera yo mu bulamu. Tusimbudde. Olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku bakadaama mwenna abaaleka abaana bammwe ebweru, mwenna abaaleka abaagala bammwe ebweru. Naye tugenda kusooka n'abaana n'abaagala tugenda kubeera nga tuboogerako. Kadaama nyinza okugamba 80% bakadaama abajja okukola mu Bawarabu babeera bayereseeyo abaana baabwe e Uganda. Ngenda kubuulira osobola otya okukola kintu ki ky'osobola okukola omwana wo gwe waleka e Uganda n'abeera mu mbeera ennungi, gwe wamulekera n'abeera nga tamutuluguunya, n'oddayo n'omusanga ng'alinga bwe wamuleka oba ng'anyirira n'okusinga bwe wamuleka. Kino nno kiddiridde ku bakadaama bangi abatusukumira inbox ne batusukumira message mu inbox ne batugamba nti abaana baabwe bali mu kubonaabona, baabalekera ab'eŋŋanda, baabalekera bakwano baabwe, baabalekera bamaama baabwe, naye bali mu kubonaabona. Omwana gw'olese Uganda olina okumanya nti tewali muntu yenna aleka mwana we. Twogera ku bamaama, tewali maama yenna aleka mwana we wantu n'amusuula lwajjasi lwa mbeera. Embeera yenyigiriza maama ono n'alaba nga mu butuufu omusajja gwe yafumbiro tasobola kubeera ng'amulabirira n'abaana be, n'agamba kangende Buwarabu njiye. N'agende Buwarabu n'ayiiya asobole okubeera ng'alabirira abaana. Era bakadaama abasingle mothers bangi nnyo abalabiridde abaana ababaweeredde naye nga ssente zonna ziba ku kyeyo. Kati twagala magezi ki g'osobola okukozesa n'obeera ng'omwana wo omuleka e Uganda n'omuntu naye n'omusanga nga ali bulungi. Twabaleeterako ne sitoori y'omuwala eyalekera mukwano gwe omwana n'amulimba ng'omwana ali bulungi, okudda e Uganda ng'omwana yagongobala. Yadde e Uganda ng'omwana gwe yaleka nga mulamu nga yagongobala paka kakati omwana tatereeranga. Ne tubaleetera era ne kadaama yagamba nti yalekera omwana sisita we yennyini, maama omutaata omu n'amulekera omwana we, naye yali agenda okukomawo ng'omwana oyo naye tali bulungi. Kadaama omulala mumujjukira, omwana we yafa. Era yafa mu mbeera nga baneiba bagamba baali tebamufaako. Waliwo ne kadaama ennaku zino
trending ennyo Olivia mumumanyi naye era ne twabamuleetera nga yaleka omwana we naye ate olwamala omwana ne bamutwala mu busisita. Ddala otwala otya omwana wa munno mu busisita nga si yeyeesaliddewo, maama we si yeyeesaliddewo, omwana muto. Eyo katuveeyo, ngenda bbawa eddagala erigenda okubeera nga litereeza embeera yammwe era nga tonnalika mwana Uganda olina okukola bino. Ne bw'oba wamulekayo, gano ge magezi. Njagala okola ebintu bino oba ofune ebintu bino wammanga. Funa akabawulo oba akasowaani akalinga bawulo oba akalinga akadiishi. Mu kadiishi ako teekamu amazzi haafu y'ekikopo tampeko, haafu ya tampeko gateeke mu kadiishi ako. Njagala muwulirize nnyo ebintu bino kuba bakadamu abasinga baddamu ne batubuuza ate kino osobola otya okikola. Naye bw'oba ogenderedde ennyonnyola yaffe, tunnyonnyola mpola oba nnyonnyola mpola mpola, obeere ng'otegeera ebintu bino. Ate ebintu bino kasita okiwulira ne tukyogera, genda okifune. Katwogere bakadamu abaali banguye okuba abali ebuwalabu nti olwedde omwana wamulekayo dda. Funa kabawera ako oba akasowaani ako akadiishi ako kalina okubeera nga keeru. Kozesa akadiishi babuyita obusowaani obwo bulinga obwowetamu. Teekamu amazzi, toteeka mu kintu kirala kyonna ako oba oteekamu nga keeru. Obusowaani obumumanyi butera kubeera na bwa bbumba. Ne bwe kabeerako kkala nga kalina design ne kasa kabeera nga kkala esingamu njeru, teekamu tampeko, haafu tampeko y'amazzi. Bw'omala okugateekamu, funa akapapula, wandiikako amannya g'omwana wo oba abaana bo, owandiikeko amannya g'omuntu gw'owamulekera. Then ekirala owandiikeko erinnya lya jjajja omusajja w'omwana wo. Towandiikako mukazi, wandiikako erinnya oba amannya ga jjajja w'omwana wo gw'oba oyita Sezaala, nago gawandiikeko. Owandiikeko n'amannya go. Muntegedde bulungi? Wandiika amannya go, amannya g'omwana gwe wamulekera n'amannya ga jjajja w'omwana oyo, jjajja omusajja. Ogateekemu akapapula ako. Bw'omala kateeke mu mazzi ago. Bw'oba okateeka mu mazzi ago, kyogera ebigambo bino nti nzikiriza okubeera nga omwana wange namulekera omuntu ono, yalina ab'eŋŋanda ze n'ensalawo ne mulekera omuntu ono, era omuntu gwe namulekera nsaba nga bwe namuleka omwana wange musange ng'ali mu mbeera eyo oba embeera esingako obulungi. Embeera gy'omulekamu oba embeera esinga obulungi kweyo. Amazzi ago bw'omala gaterekere essaawa emu. Bw'omala essaawa emu yokka ng'omaze ogatereka, akapapula kaggyeemu, amazzi ago ganaabe mu feesi yo. Ojja kumbuulira ekigenda okuddawo. Omwana wo tagenda kubonaabona. Nga bwe mbagambye, puroguraamu eno ey'eddagala n'obutonde njagala nnyo agiwuliriza ng'obikkiririzaamu. Omuntu yenna nga tokikkiririzaamu oli wa ddembe n'olaba ebirala. Naye nga nkimanyi ekizibu ekiri kutuukako era ojja kujja okole nga bwe nkugambye. Kojja mate emisomo gigenda kubeera nga gyeyongera. N'omuntu yenna bw'oba olina ekizibu ng'okkiririza mu butonde, ng'okkiriza mu bintu Katonda bye yatonda, nga ffe bakojja bwe tukkiririzaamu, osobola okusukuma ekizibu kyo ku Kadaama TV
essimu yaffe weeri awo onnyonnyole tulabe engeri gyosobola okubeera nga tukuyamba mu kizibu ekyo. Obutonde bukola, ebintu by'ensi bikola. Kyemwerabira mbabuulidde amazzi gaterekera essaawa emu, bw'omala jjamu akapapula ako okatereke ne bw'okasuula nga wamaze, then amazzi ago ganaabe mu feesi yo.